olugendo lwemutambudde naffe olugendo lwokukola kireva gye ku ntiko era mukama mulungi okutukuuma nga tuli balamu n'akoma abaze mu show ya kireva gye nga balamu n'abazayo nga tewali gubanya kudde kasimu n'abazayo nga temufunye birwadde kwegamba katonda w'amaanyi buli wokola ekintu nga kiri mu mikono gya katonda buli kimu kiba kyanjawulo nina essanyu lingi okubeebaza okuwagira kireva gye ne background yonna mugima gye sijja kuddamu ate nenebaza n'abo aboogera bye batamanyi abali mu kutumalamu amaanyi abalowooza nti bagezi ate nga nze mbalabanga ababa batategeera bulungi manyi bannayuganda njagala mumanyi waliwo enjawulo bbiri omuntu nga ebintu bisatu ebiteekweka omuntu omwavu n'omugagga gwe n'obanga oli mulalu nga weevulungira mu ttaka naye ng'oli mugagga bantu bamanya nti divorce mugagga naye n'obanga oli mwavu ng'oyambala amasuuti nga Bajjo n'obanga okala kwebyula ng'oli mwavu era obwavu tebulabika waliwo ebintu ebitalabika ku feesi yaabwe ti abantu abaavu bagala nnyo ate okuwa abagagga pulaani ate n'abagagga beetaaga abaavu kitegeezako tegeeza tugwe munnayuganda bw'oba oli awo ng'olina ky'osobola okukola tolinda kumala kulaba Bajjo kyakoze nolokokibuukira tolinda kumala kulaba ideas bajjako bimashini ebi bagala bajjako bimashini makono tolinda kumala kulaba kyenkoze ali notoka ompa amagezi kiringa kunsanga nzimbye ennyumba yange nongamba ate wagikola mu pulaani mbi nga kutosobola nakusima musingi bannayuganda ndabye statements z'abantu abanaku mukama nsonyi manyi obunaku n'obwavu era byawukana naye ennaku zino nsomesanga pulofeesa ti ate omuntu omwavu obwavu buli waggulu bw'obunaku ti omuntu omwavu aba bulungi nnyo okusinga obunaku naye bannayuganda batalina kimusobola kukola muli banaku mu mitima mu ndowooza endowooza zammwe zonna baazisiba mu kifo ky'okugamba tusapootinga abantu tulebe nga ffenna tuyambagana mudda mu kulaba negative side temusobola kulaba birungi muntu yakoze mudda mu kwefuula baadivaiza nze nga Bajjo events era mu lukunga lw'amawulire mbaga senta gadivaizi ya muntu no kuba buli kintu kyenkola mba nkyagala nga Bajjo gwegenda ogambe nnyoko oba ogambe maama wo mutandike pulojekiti eyammwe mugiweeremu amagezi nalera eivulirago akaaba byonna biraajanira Fabitex ne balaki temubikola kyokka bimala okukuvuma wabba kireva gye ogenda kubba kireva gye ate bimala wateekayo tulonya Bitex ne Bajjo temukola bintu eno mubyekolera kati mujje ebimwa mu bintu byemutategeera lero ndi munyiivumu kuba nina obusungu bwa poliisi okugala ekivulu awo ojja kutuukayo nina obusungu bw'abawumba tuutu nina obusungu bw'abasirusiru aboogera ebitakwatagana tebamanya bizibu byoba nabyo tebamanya kyala ezizoyitamu kyo kasiza kizuukuka ebimu tebisenya na kusenya kasisa kizuuka nga kitandika okwayuuya naye nga byayuuya mu bulumi kubanga nze ndabira ddala ti ekyankosa sho ya kireva gye gwali mukwano teri yankaka era teri yantu nawe oli wadde ababonaabona bangi kireva gye ekasi yabonaabona waliyo bayivunirago mu bayambe waliyo ba Red Bantoni mu bayambe waliyo ba Master Pilot mu bayambe lwaki mulinda muntu kulaba nga alina kyakoze ne mugayula agamayindo kakati mujja kutambisa abantu okuyamba abantu gobera mu kazigoko bera gyokombera box ensola bendabe zebasanga nga divorce alina kyasobola okukola ate musupportinga busupportings wabula si wawo magezi kubanga gwe tokisobola gw'omugezi ennyo lwaki tojja n'okola n'osinga Bajjo kyakola ki kyakola kati yenvuddeyo mbadde nyiizemu katono naye ngenda kufaafukana buli muwumba tuutu zabawumba tuutu mwenna newe mwegatta ne mwegattirako gavumenti yonna mbasobola wano mmaali guno omukono gulina amaanyi okwaŋŋanga buli muwumba tuutu buli mutooletoola abagwagwa ngenda bbawo emmere yammwe nze ngenda kuwa abagwagwa emmere yaabwe kubanga buli kintu nkikola mu mutima gwange siri answerable to anybody the Bajjo events siri answerable to anybody I'm answerable to my God only katonda yekka gonyiza okuwa accountability katonda yekka yayinza okumbuza kyenjagala kubanga it's my money birowoozo byange bufuulanyizibwa bwange na mutima gwange buli bwe mundaba nga nkoze pulojekiti yange temugiyingiramu wadde okumpa amagezi wadde okunyamba wabula kansoka nebaza abantu ababeereddewo kireva gye soka ddala okwebaza bannayuganda bonna abali positive side mwebale kuwagira ku kireva gye nenebaza media houses zonna mwebale kuwagira kireva gye nenebaza Abitex promotions nenebaza Yasini K events nenebaza Sam abono bali ku technical team tugabana tunacho baita specialization Abitex yali stage manager nze nali omutegesi omukulu Yasini yali finance director Sam yakulira emiryango kubanga okola omulimu ogwo okuba omulungi twetaagamu professionalism buli omu ategeera department ye ate abantu bange bonna betwakola nabo Abitex nga balina omutima ogusaasira omuyimbi bannayuganda njagala obategeeza ekyategesa kireva gye si kufuna katwafunye eki
ekyategesa kireva gye kulaga kifaananyi nti gobanga oli omulaba nga oweddemu essuubi naawe osobola okukimekinga nga kireva gye osobola okufuuka okuva mu matafaali n'ofuuka sita kubanga njagala okutwala omukisa guno gategeeza kireva gye nga tanabeera namba 1 wa Uganda sigenda mujjako ngalo gwe kooyogere koweetuge koofe nze nina dream nti kireva gye asobola kubeera namba 1 wa Uganda era mutwala mu studio n'ebyengendo omukolera bijja kweraga bwerazi ate sibikola kumpana temumpaana temunjagala kuba muli bubi ate abampaana ate munnumirirwa leo sizo nazo enkola zange sizabanyama sente zonna zibamanja bamabanja gange nnyoko tansasulirwa buli kyengenda okukola mu bulamu kikola na mutima gwange na laavu yange bw'owuliranga byenkola bikunyiiza genda weewumbe okwate ekikakyo naye mufune project gye mukola mufaanane Bajjo nze saagala Akamanyiiro okyagala bulungi kakati byengenda okukola byange si bibyo gwandaba mu kamera leero nagambye ndi munyiivu mwe namba esobololera fe kubanga mugenda kutamya abantu okuyamba nagenzera nga bumasi njakosa olulimi olubi nga omuntu alinga asula ku semiti ati yalumirirwa loosi ya Bajjo afunirwa $150,000 naye nebaza bannayuganda twakoze noki yaffe nebanga y'amaanyi nnyo kireva gye ki afuna abantu abo bwe mwalabye erugogo n'agenda emukono twabale tugenda Entebbe Uganda Police nesazaamu ekivvulu mu kusazaamu ekivvulu ekyo twali twawandiika byonna kambalage ebbaluwa omanya abawumba tutu babeera bagala kusooka kumala kulabako zino z'ebbaluwa abamawule zizino edikota yakkiriza ekivvulu RPC n'asayininga DPC n'esayininga naye nga bamanyi gavumenti yakuno RDC yazuukuse buzuukusi n'agamba tetulina security Entebbe simanyi waliyo bapulezidenti ba Afrika era nebaza Lord Mayor Elias Lukwaga bawandiikira tugenda mu kkooti olunaku lw'enkya kkooti bw'eneegaana tugenda kunga bannayuganda tulwanirire eddembe lyaffe kubanga olaba banyigiriza kireva gye ne taatayo nga bomulaba waafaanana kitegeeza nti bano abasajja tebakyayina kisa kitegeeza bano abasajja bwe muteerwaneko ne mutulanga butuuzi nga bakoze effujjo kubanga mwandigambye tetwatuukiriza biragiro mu Katonda muguna Entebbe waliyo kanso 10 nazisasula nensasula zidrive nasasula buli teeka ne civil aviation police nenjiwandiikira naye RDC yazuukuse buzuukusi mukazi n'agamba tulina African Summit simanya abakulembeze bangi kuba temusobola kuuma ggwanga gavumenti mugiveeko era lwaki mwakkiriza ekivulu ne munnanga nenteekamu ssente zange mu Katonda mugulu nalanga nateekamu ssente nga bazinze mikono okumanya no gavumenti yabatujju ne batasobola kumanya nti Bajjo ali ku kikwekoto kuyimusa kireva gye ne mustopinga ne show ya kireva gye n'enfaana gy'abaddemu ne mugamba tajja kukola show olwokuba mwamulabye nti ayinza okufuuka threat kireva gye si threat kireva gye musajja ayagala okukolerera abaana be ayagala okukolerera kitaawe akyusa obulamu ne mustopinga show ye President Museveni ayigipi okyola simanyi gwa RDC w'Entebbe eggwanga lyammwe mwalisangawo muli batujju tubavire mu nsi kati mwabadde mulaga akabali nti mwagala omuvubuka avudde mu kubonaabona adde yabbe afuke kifeesi gavumenti yako nebadde enyumira nnyo okulaba nga kireva gyakuba amatafaali nga kireva gyafuuse eddiikuula nga kireva gye bamuyita masiikiini nga kireva gyafuuse ekitibe gavumenti yako ntiyagala kulaba muntu ayimuka kubanga ekyasinza okunnuma bo poliisi nagisasula ssente zaayo nefuna revenue nesasula emisolo gya gavumenti gyonna nembasasula buli kimu okumanya gavumenti yako no babbi kati munzirize ssente zange zonna zenabasasula nze sigenda kutuula simu bannayuganda siri musibu ngenda kulwanirira eddembe lyange mulina okunkopasetinga ku mpaka ati sijja kusitula omufaliso nebake mukube emotoka zinkooni bwe seeyokye nja kusitula omufaliso nebake mukube Museveni nina okuteeka ku gavumenti yodde nti tukoyo tunyigiriza tuli basajja banaku tutegesa ebivulu byaffe temuli byabufuzi ebivulu mwenamwena mubadde mubiraba namawulire nga temuli politics n'omu kubanga bamanyi ndi mukwano gwa Bobi Wine nembaga temuli politics Bajjo yawula politics ne business njagala mwena bamawulire mulete clip nga naye ntegesa ekivulu nga kirimu ebyobufuzi naye bonna ne balaga bo tebalina security mbate mulina security gwanga mulireke muliwa basobola okuuma eggwanga mulina amagye emitwalo 6 mulina poliisi emitwalo 10 oŋŋambo lya mubulwa abasirikale 2 okukuuma ekivulu kya kireva gye nga buli kimu twakituukiza kino kibalaze nalagidde ddala Lord Mayor Elias Lukwago lawyer waffe ali mukola documents lawyer w'abanaku okuva enkya tugenda kugula ne poliisi bwe munampangula mu kkooti nja kweyokya nabe omulambo gwange gujja bazitoowerera kubanga nze sigenda kubba kireva kiragenda kudda mukuba amatafaali nga gavumenti yennyini yetulwanyisa ekyo nkubiriza bannayuganda mwenna mutwegatako muno otalo lwe tulimu ekyo tetuli babbi tetuli bakondo tuli mu kulwanirira mbeera mbi kati omusajja ng'ono tukozerawo ki mu bigambo ebingi tukozerawo ki mu kulemesebwa okungi
tukoze launch mu balaba abangi omusajja afuukeko sita bagamba mwalaze ekifaananyi gavumenti ya Mwami Museveni titemwagala banaku mwalaze ekifaananyi gavumenti ya Mwami Museveni timwe muli batujju temuyina humanity mwalaze ekifaananyi gavumenti ya Mwami Museveni nti neggwanga temusalawo tebaatuwandiikira mwandiwadde notice ne mugamba entebe wajja kubayo emikolo bwegiti ne bwegiti temuteekayo stage okumanya bano abasajja batujju baaliriza tusasudde buli kimu tusasudde sound tusasudde drive tusasudde buli kimu ne bastopinga without any notice kati omuntu bweyeyo kiba omuntu bweyekola ekikyamu oba omuntu bwayingira obutujju mumuvunaana kiddala nga ne wasazewo kozesa obusente oba bwewoze oba obusente bubwe nze kati ndi investor nawadde abo ebimu emirimu nempane gavumenti yo gesabo gavumenti ya igipyo kya polisi yona giwadde emirimu kubangi nsasula revenue ya polisi nesasula ne deployment mwe sente mwazifunye nawadde abo ebipande emirimu aba hoteli zentebe nabadde mbawadde emirimu aba bodaboda bafunye emirimu aba taxi bafunye emirimu abatimba ebipande bafunye emirimu abayimbi bafunye emirimu radio za ne media zafunye emirimu nti abatunda engoye bafunye emirimu abatunda zikondomu bafunye emirimu nolabanga saako yonna eri ku muntu omupromota gwe RDC nosalawo n'ogamba temuteekayo kivulu tetulina deployment emala kubanga deployment security entono kati buvunaanyizibwa bwange mumate musobola kuuma ggwanga nabaalyo mugambe teggwanga lyatulema mugambe tetuli bannayuganda mugambe tetukyalina amagye gakuuma ggwanga tumanyi katole moto okuuma ekivulu kya Kelebajje mboyina abasirikale batono nga tewalina nsonga enwritten singa mugambe namenya amateeka ebbaluwa zino nzibalaze teri requirement gye bansaba munjagala mukube muli bannamawulire ku entebe teri kyesatuukiriza kakati sawa Mwami Museveni ne gavumenti yo nze mukimanyi ngenda kutoba namu kulwakire kati eyo kanveeyo so entebe bagisazizaamu without any notice twageza ku mulyango twalabye bulabi SFC bayiye buyimaje nga tebalina na nsonga gye bakola ki gye bawa naye gavumenti zonna zivaako zanyigirizanga muntu wa wansi na munaku buli lwoyingirira omuntu wa wansi nga munaku masiikiri toba na mirembe era gavumenti eno tugirabyeko nnyo sawa yonna Katonda agitwala tudde ku kyakirevajje ngenda bakirevajje abebazeeko ne muzeeyi abebazeeko kozi lero nawo omukolo ogw'enjawulo muzeeyi ono nali nekirevajje yangamba tata ayina ekirooto ekirooto tata kyayina nendoza omwoyo kuvayo tuke ku kirooto kya muzeeyi soka webaza abantu bano ngire mu kimu wamma kankutendereze oli w'amaanyi g'obasinga ddala kankuyimbenga ne mu nnyimba nkukolobye abooluganda mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe nina essanyu lingi okubanjulira nti bannaye nafunye essanyu ku kivulu kyange kye mwazzeemu erugogo ebyadde bitasuubirwa kukolebwa ebadde bitasuubirwa kulabwa byonna bye mwabadde ekyo kimadde nga mumbuuza nti osuubira tuleetera ki ekyo kye mwalabye ate sibasuubiza kulakoma ku ekyo kyokka n'ebirala bingi senga munampa nange amaaso gammwe n'amatu nebaza aba tiktokers kubanga badde nga bayingira mu simu bajingira ne bapromotinga music wange neyambulako ne bamupromotinga ekitwala nga balinga abanyamba okuzukusa ne music omuki omukadde mwebale nnyo nebaza bakadamu ayimira mu tiktok nanyenya akabina ng'ali kufanya kazi nga promotinga Kelebajje mwana mwebale nnyo mwanjiriddewo omubiri mukame kyakibabalira abampeera omukisa mulimu abapromota bansindikidde sente kuva Bulaaya n'asindika mitwalo 5 naye nga tagenda kujja olayagala oz'emikwano gyo bajje mu sho kuba bo tebaaliwo kati bakulu ne bagana bato bandabe bannaye mwebale nnyo mwebale ddala omukama abampeera omukisa saagala kwogera nnyo ku kivulu kye basazizaamu naye neesonga ebijja ebirungi ate sikyayogera bingi okuggyako ebyo bikulu byokka mukama waffe Yesu Kristo yebaza Sebe baza abantu bano bulungi bonna tugwe muzeeyi kale kanedi akazinda muzeeyi wako baka boyogerako n'abantu bano nekasoka enjogere nze nga Bajjo events mutima muzeeyi family ya Kelebajje njagala bwagazi kubenyomebwa zino banga oliyeyo ng'onyomebwa gwe mukwano gwange njagala nnyo omuntu anyomebwa era bannayuganda mwe namba suubiza Kelebajje wana batavudde ku nnono ya mpisa nja mu promoting obulamu bwange bonna naye wana aba wampisa mbisi ja kwatagana naye njagala mbabule mwe namwe n'abayimbi abayina amalala abayimbi abayina erinnya ekyo kintu kibi nnyo obutaba na mpisa fame ekuziba amaaso ate njagala mbabule ngo bwoba oli waggulu nnyo ng'oli climax yo ate empisa wezitaasiza buli lwoba n'empisa buli lwoba ng'olina humanity nga muntu munno omulabanga muntu ogisobola okuwangala ku fame ne buli lwolowooza fame sente era omuntu alina sente n'omuntu alina erinnya nga wamaanyi ng'asobola obikontrolinga
oyo abasobola okumalako emyaka gyonna kuba omuntu wabeera ku climax okugwa kwe kuba kwangu nnyo akantu katono obe kati kakusuula okusinga Bajjo atali ku climax omuntu atagwa yabeera medium nga tali ku climax ng'ali wakati awo bw'obanga oli muyimbi wenna ng'olina erinnya empisa kintu kikulu respect kintu kikulu nze kinjagaza Kireva gye mu mutima simubala mufunamu naye mwagala bwagazi nti alina empisa yakkiriza Yesu ng'omulokozi we ate amanyi gy'avudde kati yo dati bond nze Kireva gye ebintu byenkola namuteekamu ssente nga sisuubira kumufunamu ssente naye namuteekamu ssente nga kankole stage eza kirasi kamuteeke ku bifo ebinene ebya kirasi nga nzimba brand njagala brands I have a dream Kireva gye ajja kubeera African star bw'atave ku nnono ya mpisa era kino nkyogera nkitegeeza muteekewo abiri bannayuganda ti Kireva gye bamukole kimu kya kumuwagira ate bwe mumuwagira naye aleme kola malala ndayira mu mwaka gumu Kireva gye ajja kubanga star owama era oluva wano agenda mu studio kuyimba nnyimba kati bwe nalino Kireva gye yangamba muzeeyi wange alina ekirooto taata wange oyo ayagala pikipiki ne mga Kireva gye ngenda gigula pikipiki era muzeeyi namugulidde pikipiki ye addeyo awaka nga yeevuga kyemanyi ogera mutula mufulu tanka ngenda mukwasa ebipapula byonna pikipiki mpya muzeeyi njagala agenda atusoka atusumulula engeri Kireva gye gyagenda mu nsi amusabire emikisa kubanga nina ekyobuvunanyizibwa tulina okufunayo Kireva gye n'emmotoka engeri gyagenda otandika okugenda mu studio nga sita ennyambala ya Kireva gye n'okukyuka burandi ge erina okukyuka n'eri gyali njagala veeyo afune wabeera wali executive kati njagala kulangira bannayuganda tubaleetedde sito omupya Kireva gye mumuwagire buli kimu kyalimu kigenda kukyuka ennyambala ensula kwegamba tukoleyo omuntu waffe tukoleyo omuyimbi waffe Kireva gye amanyi okuyimba Oluswayiri Kireva gye amanyi Oluzungu Kireva gye muyimbi kati njagala bwe munnayuganda abeereeyo nga wali oweddemu essuubi labira ku Kireva gye bwe kyokola kintu kimu Kireva gye buluyimba lwaleeta luwagire buluyimba lwaleeta beera mabegawo muzeeyi okwasa ebipapula bino biva mu vamako byojja okutwala bakuwe kaadiyo ekisumuluzo kino lusabugana ali n'okolezaamu pikipiki eri wali endowooza byebigenderako bino ebirala tusaba Mukama akuume bulungi ng'oddayo ewaka ekino ekirooto mutamanyi okyo yaŋŋamba nti waliwo beetaagaki pikipiki tusaba otute tugende mu nsi tufune emikisa abalabe bangi ebigambo bingi amalogo mangi naye tusaba muzeeyi nakaaba amaziga nga Kireva gye agambye muzeeyi wange alina ekirooto ky'okufuna pikipiki kino kyankwatako nnyo mu bintu byonna ekyasinga okunnuma Kireva gye agamba muzeeyi wange singa afunayo pikipiki nandooza munaku nkigamba terina bbanja pikipiki mpya tubagibanja ojja kudeba bakuwe kaadi mannyago buli kimu kikino kikwasizza kapikipiki kati muzeeyi kakole emirimu gyewagolaki gyewagamba naye byonna byonna tusaba otusabire omukisa tugenda mu balabe bangi tugenda mu bigambo bingi Mukama akendeze ensozi z'abalogo kubanga emikisa giva mu bazadde twagala otute ensi etwagale nga tulina emikisa gyo taata ako tusobodde okukola n'ebirala bingi ebikyajja ebinene Mukama bw'anaatuyamba ntambulira wamu Katonda agera tuwa ebintu ebinene bingi kuba wazaala omwana alina talenti twagala mikisa gy'okuva gy'oli muzeeyi tugende n'ensi tamanyi waddeyo sitaate kuluna agenda kubisaamu emirundi 3 waka tulina Katonda buli amalala gaali mangi tamanya bwali bungi ebigambo byali bingi atusaba taata otusonyiwe byonna tuwa omukisa okuva eri omuzadde Sembere. Uganda mwenna tusookebaza kumukoledde mwana wange okumuwagira embeera yonna ebaddewo naddala ekivulu ekyabaddeko ekyamaanyi nnyo ekyerugogo yonna mwandaze mutima n'okuba nti nomujja kikulu ebigambo byange siina bingi n'ebigambo bitono Nsaala yaffe. kakati essaala yonna essaala zammwe zonna Katonda agenda zanukula. Amiina. Amiina. Kireva gye badde naye okumala ebbanga okuva mu buto bwe mwana mwetowaaze awulira abantu simusa okujjako olwo yabuzaabuza ssente za school fees gwali omutwalo gumu nemukuira ku ssomero kyekibonerezo kyange kyeyali afunye mu bulamu bwange
kuba ne biggwa naye teri kirala kyonna kinteeka ku Gerard Muwonyoze mweta Mubiri. nange nategeera ensobi yange muzeeyi nange nategeera ensobi yange kinava njanja amawulire nimbagala nalina sente za fiizi nga nange saagala fanya yange ateekwa lirinakola muzeeyi ensobi yange nakitegeera ekyokuyingira ekyokubeera okwekwasa Kristo ekyo nakyo kuva dda muntu amanyi okusaba nzijukira era n'olumu munansonyi okwogera eddoboozi nga likola ki nga likankanamu liba ssanyu gyendi ssanyu gitizi lumu okuba nti amanyi Katonda okuva mu mutogo yali lumu alidde emmere nga tetumaze kusaba nemugamba obbi emmere yakaaba amaziga genyini negataata agamba eziga ekintu ekyo n'okuba olwo nange tubadde tusaba naye mu myaka mitosi gino emikulu tubadde tusabanga naye mu kyaki yasomeranga mu All Family Kawenje yasooka namalako pisebiri nemwa mukulu wa Mayanja namusomesa otuuka we yakoma natandika okuyingira ebya music gana amatafaali agayingidde luvannyuma olw'okusomezebwa kwabadde afuna naye nebaza bannayuganda bonna abawagidde Bajjo ate temukoma wano nayongera mubajiro nga twekwasa Katonda naye atwongere emikisa gye agende mumaaso g'ekifulu kye nagambye nina ebigambo bitono sibe mwana Bajjo nebaza nnyo tuwe emikisa tokaaba twagala nange nnyo ayogedde nange njagala kama muzeeyi yogedde okukaaba liri ssanyu sikaaba lirinanka tebalina ekikyamu naye nkaaba bassanyu nebaza nnyo okukwata ku mwana wange Bajjo okusooka okusinga abadde bamanyi nti Bajjo omwana ali mu famire y'Amayanja naye omwana wange balina mwanyina muleseeyo nina abaana babiri mu nsimu Katonda bambayamba maama waabwe yafa 2017 era gumwaka gutwamuzukira sinaba kuzzaawo muntu mulala yenna nkyali awo bwenti naye neyanziza nnyo ekirabo kino kyompadde n'ekyokumpagira ekya pikipiki kubanga yali ayagala kujingirira naye nga naye omusajja tutalina nti tasente tuyanze muzeeyi ebintu ebibyo na muzeeyi era muzeeyi atusabire tufune n'emmotoka ya Bajjo naye genda kufunika nakonda va mu kifaananyi mukwasa kukire muzeeyi Muzeeyi simanyi lunasobola okutubuza paka gy'ola nakola tutya
Bakide novuga mzee paka jana. Mzee yagera. Yo wawala ni. Mpola. Muvuga mpola. Kije tayogede kwa jipera. Kumukwasa pichine tusambamu. Simanyi kudisamba. Kansambe muzi. Manyi kwa badasa. Ndakuba tuteka mbali. Obado taddemu. Soko veyo. Bakide. Yes. Beto bali check sigadda sigadda. Ndio kama hivi kwa sasa yake ndio. Ita polisi kanda banga bagendo chiva ko mudeko cha pikipiki. Atenga mulambo mukuru polisi. Bina tugenda biko. Naye tunaabuuza. Bijja kwegiragira bijja kuba bingi. Oya kwekula. Nenda kuna kwa nokunja agenda kunja sika kwa kugundu. Gara soka ne ta Soka na mzee. Nane ekintu kya polisi munyambe tulwanira olutalo. Munyambe tulwanira abasajja bajoga. Temuloza nti bajoga kireva jeka. Mbega yiridde mu byonna. Ensaku kana walukwako kuteebika kola. Mzee mukama sabira tufune imotoka. Jera ya tufune imotoka. Adda mu studio tusibu sibya mzee. Tukolya mu bigambo ebingi. Nemse tukusabira tuwe mikisa. Ndimu ya kumalaka. Elisi ya kujana. Tudako motoka na mwindi ya mu studio. Mukula banga kama atiyamba. Zatu tunya mikisa jo. Katugende nensi kama yatuyamba. Nza kichwalo cha ikibulayo. Mzee. Abatulaba bannange embeera ye yebadde wano nga Bajjo events clear process asobodde okufunira taata wa Bajjo ekirooto kye yali yamusaba yamugamba nti ye singa afunayo kapikipiki kasobola omukakalabizaako emirimu gye mitonotono era bw'atyo Bajjo events wamaliriza konsati ya Bajjo n'agamba asobola kukola kintu kirala kyonna okujjako okufirufiringa ekirooto kya taata wa Bajjo n'aba nga amufunira pikipiki ate ng'era lutalo lwe lumu Bajjo events lwalimu kulanga Bajjo afuna emmotoka Bajjo afuna residence wasobola okubeera awatali mu kyalo n'amufunira ennyumba eno kumpi ne tawuni mu kibuga n'amuzza engulu nga serebu bw'alina okubeera banga omuyimbi yenna bw'alina okubeera era twebaza nnyo Bajjo events clear process okulaba nti asobodde okukola ogwo omulimu ogw'amaanyi nnyo kulaba nti asobodde okukola omulimu ogwo ogw'okuzza taata wa Bajjo ogw'okuzza Bajjo ku kkubo ogw'okumulitaaninga okumuteekamu ssente zonna gy'asobola okuteekamu kyakabi nnyo ate ng'era kaweefube omu Bajjo events gwalimu agenda kuba akomyewo bannabitone bonna abaaliko naye nga abaafunamu embeera yonna eyasobola okubazza wansi agenda kuba nga abazza engulu mpola gwanaabalonze gwanaabagize yenna mpola with time naye nga mwebale nnyo mwenna abawagira Bajjo mwebala basupportinga mwebala bapostinga mwebale mwenna wana mwe mwajja mukama abaddizeewo mwana byonna gye mwakola byakabi nnyo buli kye mwakola ne mulaba nga Bajjo show eyerugogo bera successful mwana muli bakabi nnyo mwe musigale nga mutufollowinga wano musigale nga mutugoberera buli kimu tugenda kuba tukibatuusaako mu nteeko ez'amaanyi ennyo twebaza basponsor baffe n'ababalanga naffe twongera okubajuguza ng'ennaku z'omwezi 23 23 September tuli wali abantu be London ku Royal Agency ate nga Afrigo Band egenda kuba ekusalako wali ne
ne Eddie yawe ne Matthias Walukaga n'olwekyo mwena mwana muyitiddwa mubeereyo mubunje nnyo mungi ow'ekitalo nnyo tulabe nga ate itunyumira omuziki gwa frigo guli sigenda kubanga mbasussaawo wano okujjako okubasiibula nti mubeere bulungi. Bye mweraba mbagala nnyo. Simio Boy Sky Soldier Uganda. You can contact me if you wanna advertise with us. Bagala kulanga naffe, inbox me or contact me on my WhatsApp number 0754 77 2349 oba onterako ka message wano ku Messenger oba ku TikTok onoba nga following YouTube, Instagram mwe musinga mwena. Amina.